Twaniriza ku mawulire gaffe ag'Omunyo Life olunaku luno olwaleero na Bwire Fedde ndi Rozet Karungi. Enteekateeka zitambulira ddala bulungi lunaku lwakutaano tugenda kubeera Fort Portal. Ensaawa 24 nga tuli mu maaso ga Mukama wali ku kisaawe ekya Buhinga era omuhikirwa wa Tooro bw'atyo asabye byonna bitambule bulungi. Mwebale nnyo abantu b'e Fort ne ku mirirwano okutwaniriza era omwoyo omutukuvu mweteefuteefu okusumulula. Akadde kano Omunyo Life tugenda kubanga tugutandikira ku ttendekero ekkulu Makerere. Amatikkira agagenda maaso era nga agenda kubanga gafundikirwa mu butongole olunaku olwokutaano Sabbiiti eno. Abayizi abafuna degree esooka okutuuka ku yokusatu be bagenda maaso n'okubanga baweebwa empapula zaabwe naye ng'olunaku olwaleero abo abakuguse mu by'obulimi saako n'obutonde be batikkiddwa. Chansala w'ettendekero Professor Ezra Suruma aliko byalambise ku bye batuuseeko ku nsonga y'ebyobulimi naddala ebyekuusa ku bijimusa. Amatikkira g'ettendekero lya gavumenti ekkulu e Makerere we bagenda okutikkirira abayizi 1,274 diguli esooka, eyokubiri, eyokusatu ne diploma mu masomo ag'enjawulo. Abasomesa n'abayizi abasoma amasomo g'ebyobulimi n'obutonde be batikkiddwa olunaku lwaleero nga mu butongole amatikkira gaakufundikirwa ku lwokutaano luno. Chancellor w'ettendekero lino Professor Ezra Suruma asinzidde wano n'alambika abatikkiddwa okufuba okutaasa abalimi ku nsigo enfu, ebijimusa n'eddagala ery'ebirime ebitatuukana na mutindo ebyongedde okudobonkanya ebyobulimi. Increasing agricultural productivity is indispensable to increasing incomes. This in turn requires improved agricultural practices. We need more and better institutions that can systematically transform the parishes. For example, we need cooperatives that can help farmers to access genuine agricultural inputs. Omumyuka we Professor Barnabas Nawangwe ategeezezza abatikkiddwa nti bafunidde ddala okutendekebwa okwegasa okusobola okukyusa ebitundu byabwe eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. As you leave the gates of Makerere, I urge you to always be proud of your alma mater and be her good ambassadors wherever fate will place you. Go and put to good use the knowledge you have received from one of the best universities in the world to change your communities, your country, and humanity. Put your trust in God and honor your parents, and opportunities will be opened for you. Nuwajira Albert abadde asoma essomo erya food science yasinza abayizi ba science era agamba wadde nga yali aluubirira kuba musawo wakutereeza ebya science w'emmere ng'ayita mu kunoonyereza. Nakola BCM mu senior 6 yange nga ndi Maryland Entebbe naye nga abasinga aba BCM era muli eyo nkimanyi mwagala nnyo okukola obusawo. Profession ya kitiibwa kyo sijja kukigaana naye nali njagala kubeera musawo naye points zange ze nafuna zaali tezinsoboseza okukola obusawo nenfuna food science ku government ate nesitakomaawo nenjagala kintu kikulu nenjagala nengamba nti ntuuse wano kankole ekisoboka. Ye Kakulu Edison nga musomesa wa arts awakanya gavumenti okwongeza aba science bo ne babaleka ebbali ng'ate bayita mu kusoomooza kwe kumu. Okutoba kuno kwempiseemu okw'emyaka gibadde emyaka 15-16 mu academic study yange naye bwe ngenda okutuuka nti graduate nze ng'omusomesa owa arts nengenda okuwulira nti abantu bavuddeyo ne bagamba nti aba arts tebamataringa. Kinzijukiza kiri abantu kye bagamba nti basomedde bwereere era babadde ba bwereere because tebalina kye bagenda kweyamba. Bya Muhammad Wamala ne Owora Gabriel, Salt TV, Omunyo.